Mm-hmm. 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 Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? I believe with all my heart in Jesus Christ, Son of the living God. I believe He died for me, and God raised Him from the dead. I believe He's alive today. I confess with my mouth that Jesus Christ is the Lord of my life. From this day, through Him and in His name, I have eternal life. I'm born again. Thank you, Lord, for saving my soul. I'm now a child of God. Hallelujah. Congratulations, you are now a child of God. So as a child of God, you have the right and a privilege to use the name of Jesus to declare that which you want to happen in your life, to make that change that you want, because now Jesus lives in you and is the Lord of your life. So you cannot die, you cannot suffer when Jesus is the Lord of your life. That's why He came, to give you a glorious life. And today's topic, we are learning how to use words, how to speak words into our lives, to say what we want to happen, and it happens. And now that we are the children of God, we are going to take that step. We use that authority that we have in the name of Jesus as we pray for our candidates, that they will be successful, that whatever questions will come, they will be easy for them. Whatever they read, they will be able to remember, that the wisdom of God will function in their lives. So it's time. Sookera ddala tumusabira ddala nga tukakasa tetuyinaamu kubuusabuusa ate ne tukakasa nti ajja kutwanukula. Tugenda okusabira abaana bano Allah tabaraka wa taala abawa amagezi. Sallallahu alayhi wa sallam. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. إنك لمن المرسلين على الصراط المستقيم تنذر عزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Amasomero agamu tegaagala na kuyita ku muzadde batuuleko naye baseyalinga ebirowoozo olw'ensonga nti balina ebitatambula na bulungi mu ssomero tebaganda bitegeera. Bwe tuba tubayise wano tusaba twegatte tuseyalinge ideas tulabe nti essomero tulitambuza. Bwe tubanga ddala tulina omutima ogw'okutambuza essomero n'omwana wo okusomera ewalungi, ekyo nkibasaba. Ye omuzadde ajja wano eddakiika 3, maama bino twagala kugenda batulwisizza nnyo, tunaakola tutya? Amasomero ge bayita amanene, bwe gayita omusajja ng'asasula kakadde
adduka supiidi n'atula okuva ku makya paka saawa 12 nga tebannamuta mpaka lwe bamuta. Eno ewaffe nze ne bwemba sigenze. Bassebo ne bannyawo, nsaba mbabuulire ekigambo kino abatakiwulirangako kankiddemu nti twatandika essomero lino entandika gye twalitandikamu nga tulina ekigendererwa nga tulina gye tulaga naye nga twagala okukozesa ssente entono tutandike okuvuganya ne gali amasomero amanene naawe okyeyagaliremu ng'omwana we asomera wano afuna first grade okusinga n'amasomero gali amalala. Tetwatandika wano. Nze ndi principal ku ssomero lye bayita Midland Secondary School Kajjansi Kawotto. Wano tugatta amadiini naye eri diini emu. Wano tugamba baana tebannaba kusalawo omwana agendenga wana naye eri lyekya. Naye nakolayo ebbanga ddene nakati nkyaliyo nga tulina ekizibu kye tusanga. Olwanagana n'omwana okuva ku makya paka kawungeezi. Ono yanywa enjaga, ono yabuuka ekiro ogenda okudda bamukubye n'osanga embeera nga eri mu ssomero kegamba nga osanga ekizibu ekinene. Neŋŋamba mukama wange Alex Ssekkadde akali amaggwa ti nyina ekirowoozo ky'okugenda okukola essomero ngunjule abaana okuva eno wansi batuuke eyo gy'oli nga tebakubonyaabonya. Nyina okukkiriza, nyina essuubi nti bano abaana ba P7 abali wano gye bagenda kuweesa essomero lino ekitiibwa nkirina. Nina okukkiriza, nina essuubi nti abaana bano abavudde wano gye bagenda okulaga tebagenda kuvumiriza muzadde na ssomero lino olw'ensonga namanya ekizibu ekyali eri kigenda eri nenze gyankitandike abaana bali bulungi. Otunaba tunakola ebintu ng'ebyo naffe abazadde tweweemu akadde tugambe nti wadde naye olw'obulungi bw'omwana wange gy'alaga kangumiikiriza gino ensonga eno tugigguse tutereeze. Ye maama wedde abazadde abamu waliwe beesooza bannange laba kakati ekyo bannange no tuweeyo kokaki akaseera. Abaana bano olina wa P3 olina wa P5 olaba bino biringa ebitakugasa abali aba P7 bannaye nabo katubaweeyo akadde bajje babayimbiremu ng'olaba maama owange taliiko kakati bino byebiki n'owuwo gyajja senga n'owuwo banaakola bwe batyo. Bannange nsaba tubeere abasanze ebyange byogera lwatu nze sijja kukulimba byogera lwatu nga bwe kiri. Mbasaba tuzimbe essomero lino tulabe titulitwala waggulu. Mbabulidde nti ekyatutandisa essomero lino kwe kulaba nti tugunjula omwana obulungi agende gy'alaga ng'akuweesa ekitiibwa. Nze nyina ennaku singa abaana ba P7 bano babadde tebeeyongerayo tulya nga ate mbadde nkyabaagala nnyo kubanga abaana balungi bazibu naye nga si bwe bajja no. Nyina omuzadde wano abawaali sijja mwogera naye kamwogere oyinza okugamba alabika ali mu Kinigeria. Maama Patrick bajja wano ne bbaawe mwana bamujja mu ssomero lya waggulu eri ddene liwosasula ssente nnyingi. Mukazi bw'atuuka wano n'anyooma essomero n'atandika n'okugenda okweyombera neŋŋamba ssebo mukama wange mujje wano ne mukyala w'omwana mujje wano mumutwale mu ssomero lino. Musajja olw'okuba yali naye muyambyeko n'atendebwa li omwana n'amuleka omukazi nomukyala n'agenda ng'ayomba. Omwana nga bamukwasizza giraavuzi mannange bamulinga abalinga abalina kakwini nebalinga mwana we yavaawo nemugamba ayonoze mu Midland njagala kukutereeza